Njagala omuntu ali ku Bukere TV omunnyonnyole ebintu bino byawukana bitya nga bitufunye omukisa obusamize eddogo oba n'ekirala mukuyita kusinza ebintu bino biri bitya byonna bigwawamu tewali njawulo mulimu okutuula mu kiggwa n'osamira ng'empewo z'ekika zeetaaga okuzisamira zitereere naye nga temuli nsawo era nga tezijja kuba za busawo nga mulina kiggwa kyammwe abantu ab'ebbali tebayinza kujja n'obawo nga famire yo yasituula n'ezimba ekiggwa kyabwe kyalubaye nti ab'emmamba bazimbe nti oba ab'enjovu balina ekiggwa kyabwe kiraba abo nabo gye bayini basamira empewo zaabwe ez'ekika n'enseera mulimu n'empawo be basamize nabo basamize baba batuuza mpewo zaabwe za kika byabo bya kika lubaala abanja lubaala akola kino lubaala akola kino famire eterere ebeeremu emikisa abantu balime kufa nemmaamu n'okusamira okw'empewo nga zibanja nga zeetaaga obujjanjabi nga zaalimu omusingi omukadde ani yali omusawo ebintu bino eby'obusawo bigenda birondoola kizibu nnyo omuntu okugyayo akasaayi k'obusawo nga talina kalandira kwe kava kufuuka musawo kubanga obusawo ne bweweepaatikako otya kyova olaba nsiiba ngamba wano abaana baffe ne bweweepaatika ku busawo okwenkana otya nga si bubwo era bumala ebbanga ttono yusobola bumala mu myaka giwera 10 ng'oli musawo kubanga oba weepaatiseeko lwa mbeera yansi kunoonya ssente naye bw'obanga bwakasaayi bwo bulina okulanda mpaka oba olina kuwa obujja nti jjajjange Namitala ali musawo okiwulira jjajja gundi n'abeera musawo ne jjajja gundi n'abeera musawo kati omwami kitaffe atuzaala omugenzi Paulo Mukalazi wano yakolerawo emyaka egisukka kumpi mu 7 nga musawo wasawulira wano ng'obujjanjabi bwe tebuliko kunoonya nga ye musajja akwata engoma n'atendeka lubaale n'ataddamu nga ye musajja agamba kino kimpanze ejjembe nga teriddamu ye musajja akola obusawo bwe butaliiko wadde akantu akagamba nti ki tukkaanya so yakolerawo emyaka n'akuuma erinnya lye n'akuuma embeera yonna okitegeera ate waliwo abeerawo omulala Namitala bw'osamira empewo olwaleero ate nange ensamira zino zibaamu enjawulo okiwulira ekisookera ddala musambwa nze baŋŋamba ndi mukazi wa misambwa gyenkozesa owaayi okimanyi nti ewuwa bajjuza bupapula Maama Fiina n'odda mu kizigo ne weesiga ekizigo ng'abantu bali wali basimba layini kati obadde agamba kolereki vaayo ko mulwadde ogire situjja kubaleka Maama Fiina abantu n'obajjuzisa obupapula okujja okulaba omusawo w'ekinnansi nze neewuunya nne dokita wange ankolako naye okumulaba obulabi okwogerako naye ebigambo nga 3 musasula emitwalo 5 okumulabako okwogerako naye nga naye dokita toguno omupiira gunnuma otubulya bw'oyonoona ssente kati olwo tubulira emitwalo 5 mulago gyeri osobola ogenda nosasula ekitabo kya 2 oba kya 10 kati nkugenze ngenda mu 5 kati oli nga atwewandika Maama Fiina eyo tuveeyo lema kunyiiga nnyo tekola ntonde lwaki sizikola abantu batibalina ssente obagamba okwogera ne dokita mitwalo 5 obwafu olaba kyebukola kyebola wali omabu tekyetaaga kufunyirako Maama Fiina okujja Maama Fiina okusasula Maama Fiina wamujjuliza akapapula omulabi bambi nayo gwe si musango kubanga nkola ebintu bya buvunaanyizibwa nkola ebintu ebirungi nzijanjaba ennungi kati seetaaga kugamba tujja kujja buziti gwe Maama Fiina halo njagala kulaba ondabi nafuuka wa muwendo okakasa naye nga ffe tukutuusizaawo singa lwagala okundaba wanisanze buli anti wano wendi omwami Mukalazi kati ke nasukkawo ne neeyongerayo ndi wa kitalo obwedde otunyumiza mpewo ezo ze weesibyeko naye empewo ezo osooke toziweemu akadde njagala omuntu ali ku Bukere TV mubuulire kuba wafumbira olina emyaka emeka Maama Fiina nafumbira nina emyaka 17 wakeera nakeera kubanga saayina bindwisa nali sikuuma makeerere nti kankuume mayiza akasozi nalwawo gamba nalwawo kati wafumbirwa mbaga wafumbirwa kawundo kakupya eddirisa ebyo byali bityo nze ebintu byange bukyambaawo
so senga nali nfumbiddwa ndowooza mbaga ya kikatu ekyo mayize zitera okumanyika bana abasajja betufumbirwa abafu abasiraamu tebeetaaga nnyo okumanyika nti obafumbiddwa kuba olw'ensonga bw'awo olwaleero wayinza okuyita ennaku bbiri n'awo omulala tekyetaaga kutambula nga weewaana nti nafumbirwa Maama Fiina ekyo kireka kyakutuukako bakuwa waleero enkya ne siina nasuubi kuntuukako bibyo byakola sirina nasuubi n'olunaku n'olumu nti ndoota kiyinza okuntuukako Fina oli kubukede TV wano njo kusinza ati Maama Fiina bamutaddeko olwo siba mumanyi bw'oyingira obufumbo kyosooka okumanya omanya nti waliwo embeera egenda okujja ey'abantu abeegwanyiza ky'oba okola ki ky'oba olina ngafe abalina omukisa baakulira ku bakitaffe abalina nga ku bakyala ab'enjawulo era abangi bw'oba walinga mu maka omwo nga kyakulumanga nga walinanga obujja ng'okiraba kitegeeza kisayira amagezi nga wakabuyingiramu kati ekyo nakinogera ddedde eddagala seetaaga na kumanya omusajja wange wogu bwe ntuuka ekiseera nga njagadde omuyambi ndi mugamba n'amuleeta tumanya mwana muwala oyo nno twasisinkana dda biseera byadda nnyo netusisinkana naye ng'ebisinga obungi yansinga okwogera obulungi yabimanya okunsinga agimanyi buli kimu akimanyi kuba ye mwogezi mulungi okusinga ku nsi si byange muganda wange bangambye oli mukambwe tompisamu ekikonde naye batugamba mbu omwami wo yajjanga mulwadde omwagira nina bizibu biki koga bizibu yoyina tijangu wano ngoza wabbali ng'obikka baani aboogera kati nze kijje ku nze nze mwenyini kijje omanyi bagamba oyo yatabangudde Kampala yenna yatabangudde eggwanga lyonna nga bwe bagamba ku Maama Fiina bwe bagamba ku Namitala bwe bagamba ne ku ggwe atulaba nti buli muntu baba balina okuba nti bagamba naye omwami wange Haji Ismail Ssekidde yatandika okundaba nga ndi mwana muto bebaami myaka 25 bebaami abalinga ku kyalo kuno ewaffe ekyabazaala abavubuka abaali abalungi ennyo abagoogofu abaagulanga emmwanyi abaalinanga zipikipiki ennene zimwanyi z'abala ezo nange saali muwala mubi bwontunira bwoti natambulanga n'entengula embeera naye omwami wange n'awasa omwami Ssekidde nanga alina mukyala we balina abaana baabwe yali kuno sizoni y'emmwanyi ozimanyi bwe zisengula abantu emmwanyi bwe zaatuuka egundi essingo emitiyana n'agenda emitiyana tukkanya ye musajja gwe nasookerako ddala ekyo sijja kwogera gwakiraba osobola kitegeera naye musajja gwe nasookerako ddala okola ki okwagala bwe twagalana n'agenda ewaabwe ne twawukana kubanga emitiyana yali avuddeyo kujja kyabazaala gula mmwanyi n'amaana atamba n'addayo ewaabwe emitiyana ne famire ye yonna nga bwe yali saali muwala mwangu kulekeka namusigalamu ettumba ery'okulowooza nga naye eryana ly'abandi eryo nenyingira ekibuga bwe nyingira ekibuga nga hausigalo nenkola ebyange mukama nannyanukula nenfuna obusente nenfuna omusajja gwe tuyita taata wa Fina kati onoonya mazima taata wa Safilna nze niwe bikubuuza nesi byange nenfuna olubuto ozadde Safilna nenzala Safilna bwe nzala Safilna mu butuufu teyali nnamba yange gamba nti mukadde ako nali mwetegefu okufumbirwa nali nkyeteekateeka kutegeka mu butuufu nfuna ntya okubeera mu mbeera ennungi nga mu bufunze taata Safilna teyakuwasa teyampasa era saafumbirwayo mwana atumba ntambula mpita ayita bwendi edde nzindigwako yani Ssekidde tuguddeko tiyo kyaliyo kati nze Ssekidde bannange wangi omumyufu wange okyaliyo ti mukwano nkyaliyo obulamu tijendi kubanga yajja kuno nga ze kuziika aliwo omwami omutaka yali afudde n'abuuza bannange Sylivia yalaga wa namugamba ne Sylivia omumanyi nti Sylivia ye Maama Fiina
towira Maama Fiina umundebe ti Maama Fiina. Ti Maama Fiina ti. Apala apakuka. Mutima gumutujja. Swate yebase. Afa. Ayingira ekibuga atandika okunoonya. Munda bidde kuba gwe bayita Maama Fiina. Bannange Maama Fiina. Yabikugamba. Kubanga bw'omutandika okwesinkana ne munno. Kutandika ombuza naye ku mutima kuno wawulidde ki? Kikyowulira gyendi ngenda okutunulanga mu butuufu yoyo. Mu butuufu najjukiramu kali akentandikwa. Tiyali mwami mukkakkamu. Yali mwami ng'ebintu yabikwata mpola. Yali mwami amanyi omukwano. Yali mwami abudaabuda. Njogera omanyi ebirungi bye namulabako. Nampangula omutima. Nenziramu buto. Nampoowa. Sekamuzaata yetuwoowa. Maama Fiina ebintu byo bibuzaabuza. Oba naali ku Bukedde TV mukwano nawe gw'owulira. Ebintu bibuzaabuza. Kati ate ndoli wangambye ate okuwoowebwa kyeki omanyi obuuka n'ebintu Namitala obuuka n'ebintu ojja kubuzaabuza abantu abatulaba. Siyinza babuzaabuza y'ensonga lwaki njagala. Njagala okimanyi nti omuntu okuwasanga musiraamu n'akuwa tekikukyusa kujja mu ddiini yo senga oba oyagala. Ekyo njagala abantu bakimanyi. Njagala abantu bakimanyi nti omusajja okumpasanga haaji tukanya tekinkyusa kunzija mu ddiini ya kikatuli kye nakola ki. Bwakuwoowa kitegeeza ogenda mufumbira ekisiibo mu ddiini ye kubanga bingi byoba weesonyiye okugeza okunywa omwenge okuviirako ddala oba tokyagunywa okulya buno busolo bwa ggwanga oba tokyabulya oba tokyakola bya sitaani oba nali mbulya oba nali sibulya saagala kumanya saagala ombuuzebuuze bintu nze Namitala obuuza nnyo baakuŋŋamba. Tegeeza ki okubeera n'omukyala nga ye? Nze nkyenyumirizaamu kubanga ebintu byakola ndaba birungi nnyo ate bitwongera ogenda mu maaso. Ekyokubiri kyemwenyumirizaamu nti tusobola okukola ebintu byonna nga tuyambagana kubanga tansuuli ate n'oyo omukyala gw'olaba oyo akola ebintu by'emirimu alina mingi naye nga n'egyawaka tagisuuliridde. Agyawaka agikola nnyo kubanga abasinga bayinza okulowooza nti engeri gy'akola ennyo n'okufumba waka tafumba naye munange n'egyawaka akola timetable ye gyonna n'egyawaka n'agikolako n'okufumba n'atufumbira emmere netulya buli kimu akikolera mu budde. Naye njagala otubuulireko omukyala ng'oyo sijja kukigaana nti abulaika abamwegwanyiza kati gwe okikola otya nga omwami we abamwegwanyiza bano bakola otya obusimusimu ne bakubakuba ekiro abamu bafuula balwadde naye nga atajiridde birala. Ekikulu nze mwesiga kyekisookerwako ate ekyokubiri akola nnyo akoowa nnyo obudde ndaba bwabalala ayinza obutabufuna kubanga akola nnyo n'akoowa nnyo ate obudde bwonna tubeera naye tutambula naye tubeera naye ebiseera ebisinga obungi. Kati ne bw'aba agenze kusawula eri mu ssabo naawe obeerayo? Sibeerayo mu ssabo wali naye ng'era kumpi mbeerawo ate omulwadde bw'aba mulwadde era kiba kimuleese buba bulwadde aba tazze ku nsonga ezo. Biki ebyaddirira? Ebyaddirira kwali kukaanya okutandika okukola obufumbo n'okukola life. Era twasituka ne tujja mu bakulu n'abalaba nabo ne bamulaba nga bakyamujjukira oli Ssekidde. Nga bakyamujjukira oli Ssekidde gwe baayiribwa embiro nga tebaagala nkole ki? Akusemberere. Nsemberere. Bwetyo ntutandika obufumbo lwakuba ndoza tetunaba wakaadi wetuba tutuusiza ekiseera omanyi nze njagala nnyo omwami okukola naye embaga nga tuweze emyaka 40. Haliwa olaba gw'ogisamba. Oli Haaji wagenda n'emekka. Ebintu bino tebikontana. Mukyala w'omusawo wa kinnansi bwe ogenze emekka oli Haaji mubikola mutya? Bino bintu nti bya buwangwa. Ebyobuwangwa ne mu ddiini bakimanyi nti ebyobuwangwa bibaayo kubanga ye tisigama nti mulogo nti akola bya bulogo ajjanjaba abantu. Ebintu bya buwangwa ate naye nno omwaka ogujja agenda Makka. Naye omwaka ogujja agenda Makka nkyala inamuwoowa mukazi muwoowe mukazi munaddiini agenda Makka omwaka ogujja. Ne bino bintu bya buwangwa buli omu akimanyi siga nti byakola biri bya nkukuta
ajjanjaba bantu. Ebiseera ebisinga Fina bamuyita Fina. Naye muwala wange bamuyita Safilna. Muwala wange ye Safilna era abaana bange basiraamu. Nina abaana 3. Nina omwana wange oyo Fina, nina omwana wange Rashidi ne Swabula. Be baana 3. Siryazaamaanya lwakubanga naawe mwennyini okimanyi nti obudde bwaffe bw'okuzaala bubeera butono. Sente tugenda China genda gindi kati obudde bannamitala bwe mwina bwe muzaayira nti kanzize ku ono kanzize ku gundi oba okola twetaaga sente kubanga tulina obuvunaanyizibwa bungi. Olina abaana baweera b'otazaala, olina abantu abakuumiddeko b'olabirira, tojja gufuula mulimu gwa bizinensi nti buli ssaawa onabeeranga kadiki nti ozaala nno. Weewamu obudde. Asooka wa myaka 14, addako wa myaka 12. Bw'ozaala buli ssaawa mukyana Namutebl sindika mukyana Namutebl totawaana Maama Fiina. Njagala otubuulire. Oba mpewo zino ze batugamba ze zikugaana okuzaala. Bibeera bitya ng'oli lubuto ng'ate eno emisama. Oluzaalo nzaalugaba. Tewali omwana wannemera. Naye nze puroguramu yange mu ntegeka yange omanyi kiba kirungi basabo ne bannyabo. Namitala okubeera ng'omanyi ki ky'onaabeera na ki ky'ogenda okukola. Mama afa atulabiridde bulungi wadde yatubulira ku nnaku ye. Abadde mukazi ng'alina ennaku nga tebannatuzaala. Era nga buli we tukola ekibi atugamba ennaku yange gyenvuddemu mugimanye. Buno obugagga bwe nnina mu liiso limu bujja kuvaawo. Kyembasaba abaana bange mukole neza mmwe. Temuddeeyo ne mweragira ku ssente za maama wammwe. Maama wammwe talina ki? Talina ssente ezo zize muzuuke lumu namwe mukoleeza mmwe. Yatunda ku buveera n'akola mmanda. Kazi munaku ku ngeri nga nze gye nkimanyi. Kati gwe teweesigulidde kulaba nti kubanga mami ali kino ali kiri nawe n'oddamu bino kati mufugulidde mu bulamu bwa isikuriimu sausage. Nze nsomera mbadde nsoma nasookera ku Pikiri Primary School gye nsomedde primary. Naye ng'oli omuntu waakulaba wamanya mbw'ova mu maka ga Maama Fiina era akusuubira okweraga. Naye nga si kyendi nze sisobola kweragira ku muntu kubanga maama wange yanzigyamu okweraga. Sente zaalina si zange nina kusoma.